Abekiwayi ky'ebyokwerinda mu kibiina ekya Forum for Democratic Change oba FDC ekimanyiddwa nga Mamba Group ejjinja batadde ssaabawandiisi w'ekibiina Nathan Nandala Mafaabi ku nninga ne ssenkagale waakyo Patrick Amuriato Boy bagulewo woofiisi z'ekibiina kino mu nnaku 14 ate balekulire mangu ddala kubanga balemeddwe okutambuza emirimu gy'ekibiina. Ensangi zino bannakibiina kino naddala abakulembeze b'erumaaluma ng'obwana obw'enjala osookweringira ebiwanvu n'ebimpi nga Namujingo ono kaakati asensedde n'abawagizi ekibaviiriddeko okweyawulamu ebiwaayi nga luwe ekya Ssaabawandiisi Nandala Mafaabi ne Patrick Amuriato Boy kosa ekyo ekya Kano Kizza Besigye. N'obulumi bw'amaanyi eri abasajja betulowooza nti bategeera abasomyeko bayita abasomi ng'ate be bantu abakyasinze okukola ebintu ebitategeerekeka. Amuriato gundi Nandala Mafaabi ng'omukulembeze omutuufu yayimirira ku TV emu n'agamba Besigye adde ewaabwe gy'abaafuga, Lukwago asigale mu Kampala, ye addewa adde Jjinja mpaka. Kyebuuzibwa omukulembeze omutuufu ebyo alina okukola. Abamamba Group nga bakulembeddwamu Mwase Francis balumiriza Nathan Nandala Mafaabi ne Patrick Boy Amuriato okudibaga ekibiina abavumiddwe n'ekyabakulu bano okulumba Retired Kano Kizza Besigye songa ye mutandisi w'ekibiina omukulu. Mamba Group tukulaga obutali bumativu wakati wa Nandala Mafaabi ni Maganda ni tiimu ye yona yona ife tulibakoowu kusinziira nga gye bagire nga bavuluga FDC kale n'olw'ensonga eyo tufe twapomulanga nga ekigamagana okuvuluga Besigye tutujja kiikiriza era tutujja kuyisa mukono okusinziira ku nsonga ya FDC tujja kulingira nga FDC esaana weetyo. Bawakanyizza n'engeri okulonda kw'abakulembeze ba FDC abawansi gye kwakolebwamu nga baweze nti si bakutunula butunuzi ng'ekibiina kyabwe kifa ate nga bakirwanidde okumala akaseera. Afondinga ekibiina kya FDC yatwala obuvunaanyizibwa yaabo nange omuvuyo gulimu FDC yakuba nti okulonda kwemerezebwe omuvuyo gwa Nandala Mafaabi n'Amuriato Boy abamu n'omusaada ow'eidindaano gwebeeta Maganda bafta ebyakulunyukulunyu mu kulonda badema tuleta diala fomu oba register ku byalo badileta nga tumaze okola ki okulonda ndayira ngambra ngakakasanga mbakoba mazima gano nti akalulu akalondebwa mu Uganda yona yona akalulu kafu ndi kyamani omulonde aya akalulu kabanira ku kaki kafu. Bawadde Nandala Mafaabi ennaku 14 nga guddewo ofiisi z'ekibiina Najjanankumbi kubanga emirimu gy'ekibiina kino gikyaganya okutambula. Nandala Mafaabi tumuwadde ennaku mmeka? 14. Ennaku eze 14 twagala ofiisi ki nzigule. Sanga mbakoba nti amangu n'embiro Mafaabi obutasobola kulongosa kibiina ekisarani kino tiimu yeidinda okuvaayo okulaga iwanga nga twegatta ku n'ebitundu ebindi nti bye mwakola biki bifu office mukole ki office bakole ki era ku 14 one Uganda one people. Asumani Mukembo yakusakidde eggulire lino Crack STV Agalero.